guyina engeri gye gulumba bannange wuuno Kasiru azimu kusanguka tegujjanga gukasiru wadde yali Kasiru gujjanga gulinga muntu yennyini mutaka yeebasa ina bwe yeebase gujja gukulukuta omusaayi yeebase tannalaba ogusooka gugwa mama nyaba yaye mama afudde gwagala naye kumusalako mama nyaba nago gwagala za ffene yadduka oludduka yadduka otuuka eno nga gyeguli yukira omuzimu gusobola okutayiza buli anga atayita nakumala kunengera kumalano kwennyini gwe kumalano kwennyini yenda tetugenda maaso akyali gyoli yangu wabwangu inagamba zino ziba z'abaana abafa bawano okuva Mbumala Films in conjunction with the Swagger Planet Film Production. Rafael Busuru wa mwana mlinzi Rafael Busuru kutusako na tetugenda maaso kalyango tone mwana mlinzi ku screen yakulembedde abazannyi Anita Sanyu mwana marasagano mse mwana mwana Anita Sanyu tukyatandika mutandisiza abaana bafe bano Brian Kigozi nagamba zonda ku Moon TV netokwatanga ebiseera Olivia Mukirwa tukyatandika sagala sawulire saategedde songa Mariam Senkende Mariam mwana mwana sagala omusube firimu etandise bagiyise ekikwa lwaki bagiyise ekikwa Ismail Nsubuga yenanyini ologera script ye location manager era Nsubuga Godfrey tukyatandika katandikira maka gagano gagadde mukwano yangu tugende omwana n'abeera bikaseera nga aninga mpisaamu amaaso olw'okuba ndi kitaawe muto kati taata nsobi ki gye nkoze ogenda maaso n'okubulira amazima naye mutuufu nonkyankalanya okuva ku makya onkyankalanya bukyankalanya kati gw'oli mwana nabaki kati nsobi ki gye nkoze taata mazima ddala okugamba okumpa ku bintu bya kitange ntundeko ntambule ngende nange njiye ensi buzibu bw'osanze taata ye mwami Nnyombi Sina kugoba kuwaka kakati nzo nsobedde mwana gwe sinnakugobako waka kati ate onfukidde akayinja mu ngato kitegeera kuba oli mwana wange kati nange nkwagala kubanga oli mwana wange okitegeera sisobola kumalaga ku maaso ogende nedda nze kimanyi oli taata wange naye nange ebintu bya kitange nina okubeera nga ngabanako nekolere ku byange nga nze nange manye kitange namufunamu kino newankubadde yagenda tewali mbeera gy'osobola kufuna nga nze taata kumbe mukyala Kabina ebintu byona omwana atandise akamanyiiro buli dakiika mu sente za kitaawe sebo kitaawe yatulekera sente mmeka kitaawe yali akuleeta ndi yakuleetera mu sente mmeka yakuleetera mu nappi otusiriwalirako mukyala leka nkutereeza kati oba bwe ziri mu nnyumba zibalo zitwalira otusiriwalirako ye mukyala Kabina ebyo si bintu bya kitange byogenda maaso n'okubanga mu birimu nze sola bigawa ni mwana gobwa baki njagala ojjukira bulungi twagenda maaso n'okufuna ng'oli kawere bwoti ne tukulabirira bwenda ogeza amatama bwenda olabika bulungi otandise okubeera ng'okuba ebibajjagalo wakutaddaye bakuleeta bulesi toli mwana wa mu nnyumba nga bakwenze iri eri n'ennyamba buyambi okkulabirira lekera ogenda maaso n'okubeera ng'otusibako akanyaga wajjano nga tolina nabo ofaanagana wuuyo onnyiridde osiga n'ebizige ebisiga tabiyisa ebizige sifuddeyo oba ndi mweru oba ndina enviiri ziringa mukira gwambala yasinze njagala ku bintu bya kitange kaakati gwe sente z'oyagala kankubulira olwayo togenda kuzifuna okujja ng'ogyera amagufa ga kitaawo otuuka n'okubeera ng'oŋŋamba ndi amagufa ga kitanga ani gw'oddamu bw'oto gu kisiraani kati ate ono omukyala we bagamba ndi ye Kabina baba bazibu baba bayombi ate njagala omanya ate owuliriza bulungi nnyo wano tolinawo yadde kakwate taata we yakuleeta bulesi n'ayamba buyambi era ffe bakama abo ffe bazadde bo ffe tukulowoleza ekiddako taata kati nkirabira ddala ko eki kyolaba ko ye nkirabira ddala n'amaaso gange taata tokyampuliza owuliza mukazi woono buli wenjogera tenda kyompuliriza owuliza mukazi woono Kabina taata kankubuulire tomanyira ggwe leke mukyala tomukuba saagala kuddamu kumanyira okiwulira
Omwolegero bumumyufu bwamule bino noloza nno lwakabi. Ino kufula kyo ino ko. Nze ndogenda maaso n'okufuna ky'olina okubira tonda mugenda maaso nakubeera ng'ompuuzuumirako. N'okuba wasikira ebintu bya kitange n'osi. Taata bwate bw'osazeewo ogenda maaso n'okumbisaamu amaaso ne mukazi olw'okuba asikira ebintu bya taata wange. Ebintu bya kitange nange nina obigabanako. Tukyatandika nagamba tuba ne Nalongo mu Malansonga. Nagamba Nalongo mu Malansonga ono abantu wetwe buli kimu kyonna kitotoleese ne zikuyita mu ngalo bizinesi zigootaana abaami abanobaanoba nakulekawo ne bamubba. Abakyala banoba abaami abatayisa sikaati nabagamba Nalongo mu Malansonga ekasobola okulya ku kintu ky'oyagala ne kiyita bulungi nnyo. Esimu eri 07-492-27-18 07-492-27-18 kwali agenda kubanga akuyamba mukubire 07-52-45-03-68 07-52-45-03-68 mukubire bintu bya kitange tebamba buyadde enjo muzamani mwe bane enjata muzemu okuyomba abadde akyemulugunya. Mwana gwe sente ziganye. Mwana gwe kankubulira nti abanange sente ziganye. Tekawo bagenda bayomba nabo. Nange mbayisekawo nga bagenda bayomba nabo. Sente ziganye. Anita sente ziganye ezogenda ebweru twayagala dde ogenda ebweru fani yatusiranya bannange oba atuyola bigere. Mbula ku muzinda. Ate kishi. Byentuuseyo ne kinkola kugamba mpulira. Kati Anita naye agamba atuuseyo ne kimukola bulala kwegamba sente azifuna. Agezaako zinoonya mukazi wattu agamba taziraba. Omanyi bwe ntuuse mu yafeesi wagira esajja gye ngenza okufuna sente tekyandise kunkwatirira ate bukwatirizi. Oyingidde ofiisi kigiguddewo ne tugiyingira oluyingidde otuuka munda nga kitandika kunkwatirira kimpalampawalampa nenkigamba ompalampira ki. Togaba agudde ofiisi ye ne muyingira then ekitandika okukwatirira n'obikiriza Anita. Bwetuuseyo mu ofiisi ekitandika zenna okunkwatira bwe kimpeweeta nekigamba tumpeweeta era bwe kikyankalanye nekigalawo obugazi ofiisi tuvuddeyo nga munene tewali kikikoze era nkigambye ngenda kuba enduulu abantu batuwulire abadde ayagala kugira ekitegeeza abadde ayagala kukwasaganya yingini bannaye abantu nga bazibu omusajja otamanyi nambeerayo ya bulamu abasajja nga ye bajja bubi bw'abadde ayidde nga ayagala mukwasaganya mu mbeera ya bulamu babonyebonya abaana ab'obuwala tubale bakutuuka ku lyengedde bw'otandika otunula mu lugendo lw'osobola okwewunya tukyatandikira nga tugenda maaso nagamba tubadde Ssaalongo jjajja w'abaana akolerako ku bwerere ku nsonga zonna ezaalema bulamu nagamba omusajja ono mutwala nti wa muzanyo naye nagamba waddala ebyaddala okoma bukomi kumwebaza bwebaza kyekyewuunyisa nagamba ali ku 0750 011-025 oba 0745658 0750011-025 oba 0745658 kati omwana gwe bamulekera alabirire yono bamuyita Jowero naye Zolo gwe balekera mwana muwala alabirire tukyatandikira nga tugenda mu maaso mwana muwala Angel oba Naaki sebo ne bakasiru balaba aliku alina olukomo kirengedde Rivansi nakyo kyegombanga bwomanyi mune obutonde tebuliiko ebyo nomwana mala alinga ateze Anita alina ebizibu bye nga kimulengera kijja kizunga kiringa omuka gw'emindi ali wana yeewunuuna ali mbirowoozo kumbe nga bwomanyi munnaye vayibu zirinnya vayibu z'akasiru nga tezirinnya yatuuka akwata ku bbido negwe laba guno ate buli wenzijano ekinkwatirira n'ebizibu byange nekijja kinkwata ku Rivansi ojagazaaki ombanyira kinjagazaaki Zolo Jowero Zolo yena makoona kijano gwe kijoro kankubulye nja kukuba toddamu kummanya nakyo kirengera sebo tosaaga n'obutonde buli obutonde we bulumba buli kitonde kikyankalana kibadde kikyategeera kiwenga ayina Jowero abadde awenze tukyatandikira nga tugenda maaso sidi batandika ono nga bulijjo nagamba tuba ne jjajja ow'ekyama ky'obugagga gwayagala obugagga nagamba akwennaku 3 zokka ajja gwamalogo gwe bakwatira ebintu nga biri ku poliisi nagamba asobola okukolerako ku mbeera yonna neyetereera nakugirayo ebintu byo mu mbeera zonna aganga emirimu ayagala omulimu yaga obwanga oyagala kuddayo nakubiriza akuwa ali ku 0772 oba 0766 0M1946 ya MTN
ziro musanvu mukaaga mukaaga ziro emu 19 ana mukaaga oba ziro musanvu ziro mukaaga ana munya kyenda mu bbiri nsanvu mu bbiri mufune jjajja ow'ekyama ky'obugagga. mulimba nabakubira esimu ku ssaawa mmeka? Sonyiwe munnange Shira, ebintu byaffe bimanyi tugezaako goba byebweru bikyaganye. Namwe mulimba omuntu n'abalinda ebbanga lyonna obwedda mbalinda nga sibalaba. Obwedda ndiyo mbalinze tugende wasenga. Baanamu bannange. Manyi obwedda kye mbanoonyeza ate. Baneesenga mmazeeko emirembe ate emirembe kijakumazeeko. Senga mmazeeko emirembe nze simanyi nakumanya omukazi anfuukidde olumbuyege. Ate emirembe agikumazeeko atya Shira bannange. Senga mpulira amazeeko emirembe gimpedde kuba nesikyawera na ku kyalo kuno buli muntu agenda maaso antunuulira. Omukazi amazeeko emirembe. Namwewala data nangamba semanyiza mukazi wadde singa wange n'omukazi amazeeko emirembe anfuukidde ekinku nejje. Shira. Kyokka taata we yatakwatagana senga awo alyoka amuggaane. Taata yali takwatagana senga ng'agamba senga mulogologo. Senga takwatagana taata wange ne taata nga takwatagana senga wange oyo. Kakati muneeye w'ekika gw'olina ate akuyisa abeeko byagamba taata yaŋŋaana. Kakati ayagala simanyi twogere nze mbuli asangala kwogera naye kati nkole ntya? Tukwate ekkubo tukole ki? Kati nga bamugamba bakwate ekkubo bagende bonna. Olaba otya nga tugenda? Basobole okubeera nga bagenda basatu. Namugamba olaba otya nga tugenze basatu. Bane mbadde neewalawala ogende w'omukazi ekikazi kyantama bane kinfuukidde olukokobe. Senga eno gwayite ekikazi. Songa ne waffe Buganda wano ate nazikunira nga bagamba nti singa teyali mukyala wandibadde senga ye taata kyekimuyisa senga osanga alina ebyamakulu byagamba kali amukatonda mugenda maaso nakubanga yowalawala sengaawo tugendeyo osanga alina ebyamakulu byagamba senga abeera senga batera ne kolima ayinza okukolumiriraawo obufumbo ne bugaana tukyatandika era nga tugenda maaso nagamba nze abaana baffe baano ekutusiddwako kiko muchuzi mix ne Joro Quality Properties. Buli lwasande tugenda okulamula n'okumanya amataka ga Joro gayimiridde gatya we gali galiraanye amazzi waliwo amasannyalaze tebatuguza foresiti tebatuguza ntobazi ekyo kikywala mu Joro n'okubeera nga osasulira obwo boyinamu akasente soba neekusande jja era mukwate obudde wandege yakatale nekireka ku mafuta Joro Quality Properties. Kali yajja ewasenga ngamba ngende bannange luli waŋŋamba ngende notabaako kyogira kate nakati oŋŋamba ngende yasaba ono omwana asooka aveewo senga alina ekirwadde ekimubala emberezi. nzize ngamba kyoŋŋamba amaze ne bakuleeta kali yajja amugamba nzize ngamba kyoŋŋamba kweni bamaze ne bakuleeta bano si be bandeese namugamba olowooza ŋŋambaawo basenga baba n'ebyama kireka aliwo emizimu egimuleese kyategeeza. Mama togenda nakutuula. Mama togenda nakutuula omaze gajja bw'otyo. Senga nze kindese kuŋŋamba kyompitidde nze ngende siina na budde. Wamatoleeta mukeeka nze sigenda kutuula nze ŋŋamba by'oŋŋamba ngende nga omanyi abaana ab'obuwala. Nga yakuzibwa nga yeewunzise. Badde nsaba mutulekemu kati. Senga yasaba bano baveewo. Ngamba nga weebali. Lwaki kyante senga obagoba? Lwaki kyogenda okuŋŋamba nga weebali? Zino nsonga z'abanga bona baba. Yamugamba mune zino nsonga za kika munnaye wandibadde obagamba ne bagenda. Senga yagala baveewo. Mikwano gye. Bawala mutulekemu kati. Senga n'asaba basooke babalekemu. Abala ne bavaawo yanita ne Naaki oba Enjo. Gira yogera ne senga. Namune senga engeri gyagaye tuveewo. Fire tulina mutawaana. Gira yogera ne senga ojja tubulira bimwogedde kweri kandi tewali mutawaana. Firi mbagiise ekikwa. Ekikwa kimanyi bulungi bwe kikwata omuntu talina gy'alaga. Twagala tujjote buliro. Z'abaana abaffe abawano by Uganda, build Uganda bubu ku ntiko. Mwana wange. Kali yamufukamiza n'amugamba mwana wange. Ja. Bale kujja mukwano tamwagala. Era mwana wange. Kinkoze bulungi. Nekoze. Okubeera nga munnange. Kankubulya ensonga zibadde nga zikumpisa. Nkufunye wano era koze. Kankubulya munnaye ensonga ezibadde zikumpisa. Sedde. Gatandika oluva ku ntondo senga amugamba ki? Naye okusinziira byonna. Bange gwe musikaawo. Byonna bibadde omunne olumbalembala embiri zisigaza obudde butono ku nsi. Naye byonna gwe musikaawo wange senga ate ntya? Kubeera omusikaawo? Nze nyinza obeera omusikaawo. Mu kika kyonna kyonna ekyabenkebuka senga nze golabye nga nze alina okusika. Mwannyinaze yazaala omwana omu. Mwannyinaze yazaala omwana omu. Yazaalibwa abaana babiri. Ate nze ne mwannyinaze twazaalibwa abaana babiri maama ne taata. Kati mune ye muganda ye gwe nina yekka singa badde ne baganda nga abalala ng'ani no bamusinza bakyali balamu gye bali.
kibiyogera senga ekifundikwa bye biki ayagala mbu yabakwata ekifundikwa yamugamba ekifundikwa bye biki bw'obanga oddamu okumpita toddangamu kumpita kuŋŋamba bintu byo omwana teyegaana senga ebintu sibimanyi tagambye ebintu tabimanyi mutamanyi byakifundikwa senga toddangamu nze okunteekamu oyo kasasirewo nze ebifundikwa byogamba siyinza bisigaza ate nekirala nalokoka mukama yeebazibwe toddamu kunteekamu byabifundikwa basitade taliimu kumpitira ensonga ezo ez'ekisiro ezitaliimu ng'oŋŋamba bifundikwa nsomanyi kusikira nze mu kiko kyonna kyonna nze ali akyabenkebuka wamba kyovula ataata yangamba mukazi gwenkwewali kwesembereza kikwesembereza olulumbe lwa kirago kibi kigwana wala nogenda kangenda nogenda toddamu senga yalabanga abakulu baleesa omwana naye aganye okukkiriza senga kyobula nasazewo nzijjo ŋŋamba ebyoŋŋamba ebirimu amakulu kumba oŋŋamba kasasiro oyo mwana wange ani agayeni kasasiro senga nze twakuwalekera okuŋŋamba ebigambo ebyekisiru ebyo bawala bannange yabayita si yegwe nakanwagi amugamba si gwe nakanwagi ani ate ono si Anita Nansubuga ngakuli mutategeeza yakulira mbalala mugoba ku byogenda ebweru muli mugoba ku byogenda ebweru yaboogera amanya n'ababuulira na buli kimu n'abagakamba buusi temulirinnya ekyamazima nga temukozi bengenda bagamba temulirinnya nnyonyi balina ekigwa kinene nnyo kyebabateekako n'agamba kinene nnyo kyebabateekako obutalinnya nnyonyi balina ekikwa omuntu w'ekikwa yoyo anoonya omulimu nga tagufuna bw'aba mwana wa buwala ng'anoonya bufumbo tabufuna buli kimu nga kisiraana kye bayita ekikwa n'agamba asobola okukola ku kikwa bamuyita jjajja ow'ekyama ky'obugagga n'akugaggawaza aganga emirimu aganga obugagga okutali bukwakulizo abasaba betingi nabagamba mwekwata ejjajja ow'ekyama ku 0707217672 oba 0766061946 MTN yene 0706494272 tugenda mu maaso kano mwana yagaana ng'agamba senga talina kyamugamba era taata yaleka amugambye teyesiga senga awo ono senga olumbi lumubala embiriizi naye ng'alina kyalagudde abawala bali abaagala ogenda ebweru banne mwana wamwannyoko naye nakuyisaamu amaaso bw'atyo maama ng'alinga atakuwuliramu naye abaana tebamanyi obasaasira mwana mwala Shira yagaana okuwuliriza senga nagamba zino ziba z'abaana bafa abaana omupuliti nga ziwola okusa nange bijja siriva tatanikono nga buli jera nga tubaagana gye musinzira okuwagira muna Uganda yonna naye mwe sooka olindeko kikyate tokiraba nti kyanjawulo sooka olindeko omukazi yabadde ayogera yabijjewa gamba ebyasenga nabagamba temubiwa budde oyo bw'ati ayasamayasama nnyo naye nagayogera n'amanya gaffe guwagamugambye n'amanya n'ebyogenda ebweru nga tewalina omwa mugambye sengawo yajje yogereko Shira sengawo yagenda maaso n'okuyita gwe n'asooka atugobawo oveewo mwamaze kwekyanga n'alyoka ayogera ebitukwatako awuliriza n'ebitamukwatako kamba buliro senga temugenderako awuliriza n'ebitamukwatako omukazi nga yasaamirira oyo temuwa budde talina kyatugamba talina makulu taata yangamba simwesembereza leka kubeera nga mubadde ba Luganda ng'olina oli mwannyoko oba ng'olina mwannyina n'otandika ogenda maaso ate n'okubeera ng'oteekawo enjawukana ezigenda n'embaana ekyo kibeera kizibu nnyo buli kimu ono amanye embeera za sengaawe omanyi munnaye ono waba atugambye muna ekitegeeza amanyi buli kimu ono amanye embeera za kisenga esira lwaki okyesibako nti atulagudde tugenda kugoba byogenda ebweru n'ekirala tugenda kugoba ebyogenda ebweru naye okimanyi buli kimu kigenda maaso n'okubeera nga kyesiba ye Anita yalaba tebitambula nagambye Nalongo mumala nsonga waali okuva entwetwe osotuuka ku mbuga ye oba omukubira nakolerako awo wennyini wooli ku simu eri 0746222718 okuva entwetwe n'endala eri 0755530561 Nalongo mumala nsonga teri nsonga etuuka mu maaso ge neegendera awo nagamba wanjawulo nyeera mulalamuuko Nalongo mumala nsonga ku 0746222718 ne 0755530561 kaali okudda eno nategedde nti mujja kudda bano bakwata ekkubo ne bakomawo senga abagamba yategedde ndi bagenda kudda baasalawo baleke mwana muwala Shira wadde ono senga yebadde abanyonyole kubanga byali biganye ebyogenda ebweru ate munnammwe yali kali ababuuza ate munnammwe yali ludda wakoye nimuneesenga yaganye n'agamba agenze wadde otegeeza ki
senga bwe batugambye wabadde otegeeza ki baana bange kweli baana bange byonna byembagambye bituufu byonna bye mbagambye bituufu baana bange senga tukuwulira ekintu kyabateekako kinene yabagamba ekintu kye babateekako baana bange kinene abantu balogo mubalaba kutambula mu kubo nga babigula abantu bazibu wano baseka kungulu naye nga munda misege egyekwese mali bagendiga kati anti tukoze tutya kakati bwe tuba tulina ekikwa kye wagambye anti munne tuyambe tugenda kola tutya Anita sooka otulekemukko n'asaba muwala we Namanda asooka abalekemu bino ayagala bibagamba nga bo Namanda kye yakola ne yeebungulula aveewo tugenda masereba nga nze nkweriza nagambye Saalongo jjajja w'abaana akolera ku nsonga z'okubwerera akola ku mpewo z'ekika ne zitereera nagamba akwata ku babbi atereeza emikisa gy'obugagga atereeza omukisa gwa bizinesi ekifo kyali kikola ne kisiraana mu bulamu bw'ensi eno mwabaagala ogenda ebweru abaga mwekwate ku 075 buli kimu oba 075 wekwate jjajja Saalongo nakolerako ku bwereere naye nze sisobola kikola kanigezezzaako yadde nze embeera eno ngikooye enjo kali mukazi wattu agamba embeera agikooye ngikooye nekyo ekintu kyatugambye okukola kinene kyeyabagamba okukola ono yagaana naaki enje agamba ekintu omukazi kyatugamba okukola kinene wadde embeera ngikooye nesinza kikola kiki yabagamba okusobola okwenaazaako ekikwa kubanga buli kyebakola kisiraana bino bemuwoza mbu abaana ab'obuwala omulaba nga alina ekisiraani ekigere ekiba kigwera ku ttaka kyonna nga kiringa ekyembaata towasa mwabeera n'ebbeere nga terigwa nga mpumumpu towasa wadde abasajja baagala nnyo ebbeere omutima gw'embogo babagabaga bisiraani kati waliwo ekisiraani ky'oba nakyo ng'ebbeere lirikkiriya ekigere kirabika bulungi naye ng'ate olina ekikwa kati abaana ab'obuwala balina ekikwa tuddako eno eri mutaka bamuyita kigozi ye mwana mulezi kigozi saawa yonna kati ali wano atudde saawa yonna aba ali wano nga mwana muwala gwe yawola ensimbi za Anita bane mukama wange kiigo kati olisana nako kale ane awonsekerera kale kankuyite saawa yonna ayina akazigo wa mizigo ayina akazigo wa mizigo yamugamba Anita togenda kunfuula kintu kyerolerwa sente zayiziriwa nemane mbadde ekyanoonya sente ate ebyebweru bikyaganye ngezaako okunoonya nagezaawo okunoonya naye zaganye tongamba kirala Anita nakuwola sente zange nga omanya abavubuka abasinga asobola okubeera nga ayagala omuwala n'amufunirawo n'amuwola sente ng'ate alaba tezivaayo asobola okufuukira ekyambika gyenadde nsuubira sente nayo zaabuzeeyo Anita saagala kunsiriwaza byengobako bimangumangu ona byengobako mangumangu saagala oŋŋamba ebyogobako ng'esente zange tozirina Anita nakuwola sente n'oŋŋamba ogenda zireeta mangu kati guguno gwakubiri gwakusatu guguno gwakuna tugenze mu gwakutaano emyezi gyonna wampa omwezi gumu n'oŋŋamba ojja zireeta ebyo mpulira binkoyeza Anita buli kaseera genda bweru kati bwe lwaki ogenze tonagenda oli ogenda mwezi gwete togendanga sente zaye ziri luddawa ozimpa mwogo omwezi nagamba wonooba ozimpadde mwogo omwezi kati banka nja kugira nga tenda ekeningira mu kibiina kale nagenda mu kibiina kyakiwa mirembe bawole sente ekyo tokiŋŋamba kyensinga okwagala kunsasula kati oba oganye okunsasula ne sente njagala tukola akantu katono nnyo koyini okole kikoyini katono nnyo ofa ne kavunda n'oggwa nawo tugende kenjagala neza nete banekogamba sikategedde sikalina kantu kavunda ne kagwa yitawo banange munyambe bali asazeewo okusinga ofiirwa sente ze waliwo olabanga omuntu omuweze tagenda kuwa kati ng'olina omwesasuza ate abakazi kyanguwa mangu nnyo dakiika budakiika abakusasudde kakati ayagala akozese foosi amutwale ojja kumpa sente zange wano ogenda kufuga obugwe maali yonna kano musiriwala busiriwaza teeka okuyingiza oteeka okumpa sente zange bannange munyamba omusajja wuna kale sooka olindeko kigozi tukanye esaawa yonna tukanye sooka olindeko sente zange ziriwa kale gwe mundi ogusoose kati waki tokkiriza kintu kitono nnyo just dakiika 5 nsonga yogamba bankebera dda buli kirwadde kati nga mugamba bankebera dda buli kirwadde nga sikiina engeri gye mbadde ngenda ebweru naye ate wadde ndi mulamu
nsobola okumaliriza nga nfunye obulwadde oba olubuto kale buli bwanyumya ebyekisiru kati olubuto nabo bakyalulaba ngaolungamu toli mulwadde obulwadde bwafuuka musujja ayinza okubeera nga olulwadde oba kale n'otaba nabo n'onfunyisa olubuto kyangu nnyo bweba biganya okumpeeza nga ate omusajja nga yabadde asazeewo akozesa emaanyi kitegeeza aba ku kizibu yamugaa nkwadde ennaku mmeka ko yeni 2 bw'otaapa sente zange ngenda kutama okuwika n'enjuki nkubuulidde bajja kutwala ku poliisi gye babiggwera badde atabose manyi kiswaza nnyo katonda yatonda ebintu bino ng'olina okubanga muno omuntu omuleka neyeesalirawo olaba n'enkoko we bampanga efuna weebojjerera nemala nebanga ekola olulumba okutuusa nga ensonga zonna ziteredde kati abadde asazeewo akikole nalo era anitayawonera ku watono mukazi wati yayita ku lugwanyu tukyagenda maasozi abaana abafa banagamba by Uganda Build Uganda bubu kuntiko gwali ku TikTok live following likinga kyeyalinga okuva jjo tebannabakudde banazeewa kwenda okuva ejjo tebannabakudde okudde eno mwana mala yakomawo Anita okyali ku bintu byedda bannange ebintu byobireese neewaka bannange toyagala kwefaako nga senga bwe yagamba ne bannaye Anita lwaki ogendera ku bigambo byoyo omukazi ekintu kyeyatugamba okukola bannaye ekinene nze sisobola genda maaso nakubanga nkikola bannange Anita kiki yabagamba oba kufa bwavu oba kusiraana kikwa kanfa obwavu bwange n'ekikwa kyange nkisigaze embeera mu mbeera emi naye nga sigenda kukola kigambo omukazi okyo yatugambye Anita yagala ssente ebyaddala yasazeewo kino kye babagamba akikole so nga ate bagamba okwagala ebintu yensibuko ey'ebibi ebingi twagala tefirimu eno ekikwa byemalire wekka yekyanga mbw abyemalire yekka kumbe waliwo alinga awunyiriza Anita buli lwamulaba nga ayimiridde wadde kasiru wadde zola awulira nga omutima gukyama awulira nga omutima gunafuwa gwosaagana omukwano yali ayika n'endusu nayeseba obutonde bubanja omulaba Anita ali wano tukyagenda maaso siriva nga nse kuweerezanga bulijjo nagamba Saalongo jjajja w'abaana akolerako ku bwereere Saalongo jjajja w'abaana nkungu akolerako ku bwereere waali Saalongo jjajja w'abaana nkungu wa mutawana nagamba esimu eri 0750 mukubire kati ensonga zonna zitutule oba ya mulimu oba ya maka oba ya bwavu oba ya bizinensi walina ku sente ne ziggwawo waggwamu wena olina mukyalo wasi nagamba agenda kukolera ku bwereere oveeyo ddemu tutumuke nagamba omusajja ono wa mutawaana ekyenjawulo ddabuzi kumwebaza tomwadde ennusu eri 0750 n'endala eri 07455758 oba 0752450368 kakati engeri ekyayi kimwesibako kino kikasiru tulengera nga akiwaddawadda baali wano wakanga yebakaanira nga akiwaddawadda kati ate akitwala wa wuliriza tunuulira tetwawulira senga bye yabagamba kola kino ekivubuka kikasiru kijjowero kyalowooza Anita akitwala kitanesosowoto kakigenda kyonna kyemankulula kumba Anita alina kyabala abala kiriwa kubanga yali takyagala nenkimukona ku livansi awulira nga alina yenyinyiwala eyesisiwala ng'akireete nemabbali mu lusuku tugenda maaso firimu ekyali ya mulembe bagiyise ekikwa siriva litandikono nga nze nkuweereza nga bulijjo ekintu kyeŋŋenda okubagamba kikulu nnyo yogera tetwawulira ate Anita mulina okuba nga munywedde yajjukira senga engeri gye yabagamba mufe tetwawulira abalabi kubanga senga yabagamba ati awulira ekisobola okubayisaawo wulira ne mweggyako ekyo wulira Anita abijjukira kye balina okukola okweggyako ekikwa tulengera awazeewaze kasiru amuleese eno mu lusuku eri bwajjukira senga bye yabagamba ng'akigamba beeraawo omanyika omuntu nga ya zolo aba yagala sebo kyagala kwata mutwala eri okwata mwani gwe gasiya manyita aba tayogera naye bakasiru nabusobo bazaala n'abaana bakasiru tobazanyisa ayinza okukola sayini n'otya nga alabye emaali enyirira nagira n'abampagambye kakati senga njagala yabagamba mugende munfunire ayagala omwana ow'obulenzi bagende bafuna omwana w'obulenzi nga kasiru ate nga mbeerera
ate nga talabanga ku ggulu lya nsi eno nga mbeerera omwana w'obulenzi nga Kasiru nga talabanga ku ggulu lya nsi nagamala okumufuna obulungi njagala mumutte yabalagira bamutte bamala omutta eno enjo yagaana yabagamba musaleko amaka bagatwale bateekemu eddagala bagenda baako ekikwa era ono kye yakola ng'akuba akasiru ku kibaawo ku mutwe ajjukira nga senga bwe yabagamba bw'amala okola ki omutta kikyazaako ayina okwata Kasiru ono amuteekeko eddagala male omutaako eddagala bw'amala omutaako eddagala Kasiru ayinza okuddengula akozese omuzimu gwe omulaga ekyajabu omuzimu gwe nnyini wegumala omulaga ekyajabu njagala mukwate eddagala lyenabawadde alirina ajjukira bulungi alisiige ku maka ga Kasiru ng'amala odisiiga ku maka ga Kasiru amansi ne ku migere wonna Kasiru agenda kuddengula omuzimu gwe butame ne mwana muwala egumala okutaama amusaleko amaka agende nagafune waagateekateekemu eddagala aleke ndi abitwalira senga bino abikola abazaanita nga ajjukira senga kye yagambye era bw'amaliriza okugenda maaso n'okubeera ng'agira alina okudda wano asooka alabe engeri gy'agenda okubeera ng'asala amaka ga Kasiru eddagala alina nga senga bwe yamugamba n'asooka ajjamu akabiko omulalu kuba omuzimu gugenda kujja esaba yonna gumukibirikane nange mbadde ndudde n'okulwa bannange lwakuba muzimu ne maama ate bino ebyomu bitooke bino basooka akaleka mu nsawo Kasiru ali wano yamugambye agenda kudda engulu baasi omuzimu ne gusituka ogwa Kasiru mwana me yali alirwedde nnyo eddagala liri yamutaddeko gujja buzi guba gumanye ekyokukola gutamaliza muntu yote ne gujja gukibirikane ekyo bwe kiba kiwedde musaleko obusajja yamugamba amusaleko obusajja abutwala oba amaka bondeeterewo agaleete wasenga era ng'omuzimu gumaze ebyambyone yakomawo asobole okubeera ng'akola senga kye yamugamba babumutuma ng'alina okikola bamugamba afune Kasiru nga talabanga ku ggulu lya nsi eno naye mulimu bakasiru abalabye eggulu n'emirundi egiwera nga lufukunya ng'amala okusala bye bamugamba bibanga biwowoolo ng'abuuka nabyo sobola okukolebwa mu biyitemu kali abagamba mudde wano mundeetera obusajja obwo mujja kugaggawala musobole okukola ebyammwe biyitemu ekiddako mujja kubeera mugaggawala mwana muwala Anita kye yakola nga alina okukwata emaali gye bamugamba agizeeyo wasinga ye ayagala ssente yali ayina ekikwa ne munne nga tebagenda bweru nga nebagoba ddiru teziyitamu nga tebalina naba bagambako nti woowayi olaba yali agezaako ogwagala omutubirikana era ali Kasiru omuntu w'ekikwa waabeera bw'ofuna abasajja ofuna bannaku tebakuwa bw'ofuna abagagga tebakuwa sente azikuteresa n'atakuwa nabagamba ezo ensonga asinga ozikolako enaalongo mumala nsonga okuva entwetwe mu abaana ab'obuwala ng'omusajja omulina mugagga naye nga sente okomazirabako bulabi takuwadde n'ennusu yakomawo waasula n'ayingira ng'asoba kumwali yali alengera kigozi yamuteeganga esimu ya naalongo mumala nsonga okuva entwetwe eri 07 4922718 0746922718 oba 07555305 ziwulire 07555305 kikyaliko ngasasoba n'akasawo abadde akatwala oba sente zange azireese kigozi yamubazanga afazaali mu kifo kyogenda maaso n'okubanga abanja mubbe bubbi akasente akabbeyo bubbi kigozi yali yamuwola saawa yonna mwana mala agezaako kuba ku ssimu ya ssenga amubuulire nti ebintu byabatuma yabifunye wano yali apangisa ku mizigo gya namayanja tukyagenda maaso era nga tugiweereza bonna bonna ab'ennakawuka kasanje kasenge nkungulutale nsaggu ab'ennakiggala bagamba ki bijja siri batatandikono nga bulijjo olinako ku ssimu yawo nyambiseko ku ndakiika kaakati agezaako obuuza oba munnayo nalina ku ssimu amuyambiseko ku ddakiika ayagala amuyambise ku ddakiika naye nga munnaye talina ngeri gyakubira senga mugamba nti emaali agirina nagamba zino z'abaana abafa baane kutuusiddwako kiko mucuzi mix
tolya nva nga tomanyi kyogenda kulunga. Munagamba kiko yasobola okufulira enva ezifuuka enva ezaddala. Amatundiro gonna waali atamulina esimu yita ku 07 0703 009810 ofune kiko mu bungi. Nabagamba abagala okusanya ebine Uganda era tuwandiisa abaana bayitirivu kati gwe yasigalidde n'ogaana otumbula talanta yo kiri gy'oli gwalimanya. Bano bali bafuuka abakabi nga gw'oli awolozoolera. Nabagamba esimu gy'oba oyitako okufuuka owakabi ozanye ebina Uganda kino kiyinza n'okuviirako omukisa n'ogera n'ozanyirako n'ebweru kuba aliwo abaana bano babizanyirako n'ebweru eyo. Ne bagenda Kenya, ne bagenda Canada. Kuba ku simu eri 0757 71912 ojja kubeera ng'ofuna ebisingawo. 0757 71912 ojja kufuna ebisingawo. Kali mutaka yajja asobola okujja mu nnyumba mwana be y'akasawo kalabye asoba nako yalowooza kalimu amajja. Bigenda kugwera gambe gwagala okuzannya ebina Uganda n'okumanya bebuwandiika bebifulumya ebyeditinga byonna tubisomesa. Ate ffe waffe otuukira mu kamera esimu eri 0757 71912 lwa Sande tuwandiika abagenda oyingira abapya. Buli lwa Sande esimu eri 0757 71912 yaddukayo. Yadduka nga amaze okafuna mwana ze wano ofuna network. Nabagamba abakaba emirimu enjo ngenda kubanga mba esimu y'emirimu egy'ebweru badereva bapulambazi doliruddawo abagala okumbiga emirimu gy'okulima bingi nnyo. ebintu byasenga byonna abakolanga baderivalazi ng'ovuga boda. biki esimu yaffe eri 07 senga byonna 00956 yitako oyagala omulimu. senga washira gwe nawe ebintu obijjeewa. Kakati yamugamba ebintu byasenga bye yatutuma nabifunye kwendisa okulindako senga washirako ye ndigwe ebintu wabijjeewo. Ojjeewo omuvubuka Kasiru nga mbeerera ate nga mbeerera talabanga ku mukazi yenna. Kasiru nga mbeerera wulira kyogaa kyalo kuno kuyinza okubulako omwana manyi omwana nga Kasiru ate nga mbeerera kikyotamanyi anita kikyotegeeza kiro ono omwana yamukumbanga Joel bandikoze nitutamani yamugaa twandikoze ne tutambula okulindeko. Anita Joel aliwa Joel gyali sinnamuta toleka otegeeza Joel kuba yali ku kyalo kino omuleseewa Joel bannanga omwana bamundekera mukume Joel aliwudde abannanga Anita sina kyenkoze mbadde nkunnyonnyola ne Joel omukozi ekyo bannanga Anita sina kyenkoze naawe. Joel aliwa Anita bannange taata ngenda kugamba nti taata ne maama bandekera omwana mukuma Anita Joel omutadde wa bannange. zaako kino kyetuli Yamugamba okimanyi nno mbadde ngezezaako kino kyetuliko tusobole okuyitamu naffe tuwone ekikwa. Ebya Joel obiveeko tugende ewa ssenga tukolere eddagala naffe tuveeko ekikwa tugende ebweru tukole ku ssente enzungu. Abaana bali eyo bayiri babasaala babbeti bapawulo bakola ssente enzungu gw'oli awo. dawa Ne mazima ddala ngenda kuddawa bazima nga bambuzizza omwana abani ng'okimukoze. tugenda Anita munakwezi nakudde ewaka nga ffe twagenze Ko ennaku bbiri banagenda okudda waka nffe twagenze dde ebweru gwe kimanye. kati ebintu byo biriwa Kati ebintu bye batuma byo biriwa yabatuma omusajja amaka g'omuntu. Nga bwe yagabatuma baagala bagatwale kumbe eri akasawo waliwo yakabbe yali abanja Kigozi. Kigozi bw'ajja n'akasawo amanyi mulimu amagya. Ye mwana mulenzi Kigozi saawa yonna. Kati Kigozi saawa yonna ajja mu lusuku akebere emaali oba mweri akweka ssente akunsasula. Namugamba tulabe ebintu by'omukwano n'ambuzaabuza. Yajjamu akabeera ng'asuula bbali kumbe mwe muli amaka ga gwoli ge baatumya aga Kasiru. Bano bakomawo sokonte bana ate kisoko tuyingire mu sijja yingirayo kimugusaawo gwo tugende nze mpulira nkooye natandise okweraliikirira jjukira bagamba emaali agenda oginoonya nga yali ebaddeyo. Emaali agenda oginoonya mwakasawo takalaba. Kigozi ali eno bamuyita asooka ajje nisooka olindeku odamanyi mulimu ssente kumbe temuli majja. Kyokka Kigozi nagambye ojje onjasize enku tewazze kumbe bannange akabwa kalunuma kagwa mu kaveera oli akaveera ke yajjamu ke kalimu emaali nga lunuma tagenda nako baneenabireze mu ntebe sikasanze mu akasawo bandi bannanga abantu bakuno bubbi obwabajula akasawo bakabbye
kumbe embwa laba kyekola emaali. Kigozi akomawo teyamanya ni embwa ejjawo akaveera yali anoonya amajanga za mwana mala ali akukulira ssente. Agenda tuuka wano bw'ayongera okubaza waliwo adde yamugambye amwasiza enku n'atajja abadde amuvunaana ogwo. Ekyagenda maaso nakugambye ejjajja ow'ekyama eky'omugagga yakirira n'agamba mwekwate. Aganga emirimu nga teri asobola kuzanyirako, aganga obugagga kutali bukwakulizo nabaga abasiba betting mwekwate. Bwe bakwatira ebintu byo bakwata pikipiki, motoka, ensonga zonna asobola zikutereereza. Munaku bbiri zokka n'oba ng'oteredde nga n'ebintu byo bifunye. Ku 0703277672 oba 0766061946. Kati amunenya agamba leka Kigozi yazze kati ogenda mubuuza ki omuganyi no tuyina emaali twagiterese kyebikyayamba byogamba ogenda mubuuza twalina genda maaso nakola kyashira kyeyatugamba tugende tugambe Shira tulabe bayinza kufuna engeri gyatuyamba emaali bagitwala simanyi bweba eririddwa n'embwa kyekyo bakiddawo nga tetuuse wa Senga. Senga leka yali mulaguzi ono yayaza ensawo mpaka kukowa mpaka gyesembera nga talabamu yadde ekinusu ekyebibiri. Omuntu yamuwola agenda olengera ni abedda sinalaba nakula mulimu siringi 1000 mwalimu akaasa yali takalabye 500. N'ekino kikino mulimu 500 ku mitwalo 25 gye mubanja afunyeko kaasa kido 500 kusereze namwana ono omwana bane obedda kukulya sente 10 mulimu 500 ng'olina ekikwa obwavu busobola okukuluma nga n'ebibiri tobirina ono nalinamu akaasa obuddo tozanyisa ekikwa. Firimu egenda maaso siriba nga nze nkwerizanga bulijjo nagamba ku MTV bayita no Shira. Ewa temunnategeera kiriwo Omanye ekyatuuse Senga yafudde yendi banne ekikikwendi Senga yafudde bannange bayite banatwalayo maali Senga yakutuka kyokka ng'emaali embwa yagiridde tebamanyi ku kyemukono Anita kye yakola jjukira yatta Kasiru yatta omwana oluzolo. Senga yabagamba balina okutuusa emaali batagituusa kigenda kubasigalako yadde alina obbajjanjaba abavumula ekikwa. Bagenda otuuka nga Anita manya nga Shira abika Senga ndi yadde yakafa yegali ku kyalo buli omu atawuka. Manja sente zange Nikabanja sente zange ninakawa ekyabirimu5 nakakifuna mwana kali singana yejjusa byebyo kwagala omuwala n'olowooza mujja muteekamu ssente mbu naye akwagala balakula nakula n'akuleka bulaasi yenkubuulidde kati ali wano yejjusa Kigozi ssaawa yonna. Efirimu egenda maaso iriba nga nze nkwereza nagamba ku MTV my number one fan my son Mutebi Nehemaya nagamba nene Raya babeerako ba super selector embwa nkugambye yejo baana oba eri kuza ffene kati abaali wano kumba omuzimu gwakasiru guguno bannange yajja ina jjudo omusaayi olwagulaba yapasuka olupasuka Kigozi akasawo kani akasawo Kigozi bamusanga n'akasawo tota tugenda maaso. Kigozi kumbe yalina kyeyalabye bamubuuza Kigozi naawe ate buzibu ki kasawo sente zembadde nkubanja nadde manyimu oziteresa Kigozi akaveera akabulaka akabaddemu kaliwa akabikali nolaba nze akaveera sinakalaba naku kumbe akajjamu nga tategedde akaveera kange akabulaka ke njagala kenkubuuza Kigozi mwana gwe kumbe alabye omuzimu gwa Kasiru waggulu ku ngoye tolakabadde waggulu ku ngoye kyogamba tokalabye Kigozi koyendi soko linde enkomo kenzije kasa akagundi kange akabulaka akaveera mwe mubadde emaali ono yamugamba gwe sikeka akasawo ni keekano tongamba nti nembwa yageze maaso n'oli ebitundu by'Akasiru ebyagindi nekirabika bannange
Gwe Omanyi? omanyi kyengenda okukolera? Sikumanyi. Nze kumanyi. Tomumanyi. Sikulabangako naawe tondabangako. Okitegedde nze ebikolobero byo sibiriimu kuba nagamba tubireke tetugenda maaso nakola mukazi we bye yatugamba kati ebiziyo gwamanyi nabyo tobinyingizaamu owulidde kisiriwala nnyini n'amuvaamu anitako ye ne bannange nze nga ndabye bannange ngenda kola ntya bannange bannange kale nagenda ne musalako ebitundu bye kakati ebitundu bannange embooba yabiridde simanyi anita atandise okuba emiranga omuzimu gwa kasiru gwakomyewo jjukira tebaatuusa mukolo nga ye baabagamba senga yafa ekyagenda maasozi abaana abafa abawano nagamba Uganda bidi Uganda bubu ku ntiko kigozi saawa yonna ku kyeyalaba nga nalabye ng'omuntu eyafa dda kubanga abadde n'omusaayi ono omwana kirabadde agamba ekiri mu kaveera akyebuuza naye yalugwamu bugwi nga tamanyi yalugwamu bugwi nga tamanyi yalugwamu nga tamanyi era musajja wattu akyebuuza agenda kola atya yekigozi ng'apa wamu wano ono yakomawo eka baasi kume maama ne taata banenga tisense bala maama ne taata mukulikeeyo yabakambuwaliranga ayagala ku bintu bya kitaawe empisa kati ayina kamaala kumba amanyi mukwano gwanita kye yakola yatta omwana w'omwaka muno Kasiru oli bulungi enjo wangi maama oli bulungi mwana wange sembeera wano maama ndi bulungi siina mutawaana eyayombanga nga akayina ebintu bya taata we maama agenda okulaba omwana empisa nga aziina leero nnyingi ye mukyala kabina nzalwa ye nakawuka takirabanga kuno omwana bulijjo abadde abafuukira olukokobe yeebuuza omwana ono leero nga empisa ayina nnyingi bulijjo abadde anvuma nanangira obugagga bwa taata be nga bwe twabuwamba lwaki empisa ziyitiridde omwana ono yandibanga kiki ekimuleetedde okubanga empisa azirina nagambye muganda wange okwatanga ebiseera z'abaana baffe bawana kiki mukwano eno omwana ennaku zino empisa ziyitire yateredde talina buzibu yateredde aleka talina mutawaana ate n'ekirala engeri gye wagenda maaso n'omulagako kaleka yabivuddeko ye taata mukulu Nyombi yamugamba layika yateredde talina mutawaana ate bano enyombi bwotyo boŋŋambako entugende munda twakatuuka ate mbadde njagala ngire naye nakwegasi kutegeera efirimu egenda maaso nagamba z'abaana baffe bawano kigozi ali eno totwamukwata yali ayirima gwa muwala gwe yawola guli omuzimu gujja gulondoola gye yajja ebitundu biri bye baali bateeka mu kaveera mu nsawo guyina engeri gye gulumba bannange wuuno Kasiru azimu kusanguka tegujjanga gukasiru wadde yali Kasiru gujjanga gulinga muntu yennyini mutaka yeebase ayina we yeebase gujja gukulukuta omusaayi yeebase tannalaba omusooka gugwa maama nyaba aye maama afudde gwagala naye kumusalako bulanka maama nyaba nago gwagala zaffene yadduka oludduka yadduka otuuka eno nga gyeguli yukira omuzimu gusobola okutayiza buli anga ate ayita nakumalano kunogera kumalano kwennyini goba gwe kumalano kwennyini genda maaso ono tamanyi bwagenda kunnyonnyola abamulekera omwana Jowero Anita aleka yakikola yamusanga mweraliikirivu maama kabina gwe wangi maama omwana angali luddawa simanyi mwana gyali maama omwana wange ali ludda atwamulekera gwe maama simanyi mwana gyali omanyi Jowero atambula maama kumbe ekituufu akimanyi omwana wange ali ludda wankubuuza ogusembayo jasi nali nfulumyemu tagenda okudda nga simulaba omwana wange ekyalo kino kyonna n'obongeesa omwana wange ekyalo kino kyonna katalemwa ne kiggwako ng'obongeesa mwana noonyeza omwana wange ambuuse oli wano okomba amannyo kankubuulire gwe mwana gwe simanyi nakigudde zannaleero naye omwana wange bwabula enjo ogenda maaso n'okwebuzaabuza naye omwana wange wabula enjo jakkasa lwaki bampita kabine nakawuka wano osiriwala busiriwazi erindo ojja kummendekera ojja kundaba mukyala kabina atabuse enyo bimusobedde omwana yabula kumbe omwana yattibwa talina bw'atandika kikubawo nti Anita yeyatta omwana kuba ddiru bagirimu bonna ye n'agibuukamu Anita ajula kugwa ddala dduka asanga kirakira munnange nninda ate buzibu ki ate nkuyambe ntya munnange nyamba nkuyambe ntya kira munnange tewali budde nnyonnyola buzibu ki bw'oyagala nkuyambemu
Nimbikola. Kitamunesenga walina byantuma nga tannafa nembikola. Ngoyina okuntaasa kuba senga we yafa. Kiki kyoyagala? Oyagala ebyobusamizi. Kakati Kasiru yantuma Kasiru omwana omulenzi nga mbeerera naŋŋamba we mbala okubeera nga mutta muteeka eddagala omuzimu gwe gujje gulabika lugenda maaso n'okunkozesa kati bwe gumaliriza uyo yafudde kakati nga senga otandaba kumaliriza mikolo nabagamba omukazi ebintu bya senga mu byesonyiwe n'ogaana kati otandise okumba endegero okomba amannyo okomba ebirimu nabagambirawo nga lumu ebintu bya senga sibiyingiramu omukazi yali mulogo sibiyingiramu nze mbabuulira kira munnange ebintu bya senga nze namanya alina ebyokola ebyo byaddala abika alina ebizibu bye bulijjo manyi namukwano gwawe kumbe ndina kisiraani ndina mutemu mwerere bulijjo weyita mukwano gwange wata omwana wabandi ku bwerere nga ndabadduka sikyali mukwano kyobola nabadduka sikyalina mukwano gwamme era nesonyiwa nerabira gye wandaba asiri wala nnyini ajja afunta entama mukazi watu yakola kye yakola nga tamanyi kigenda zaala ebyambyoni kituufu osobola okwagala okugaggawala naye watyanga okoze ensobi omuzimu guguno abaali wano guguno ogwakasiru bannange abajabo nagawowe maama omuzimu gwakasiru gutabuse era mwana dali tayazaako okukyo yalaba ate dukira gugoba naye ate gye baddukira mu nsiko bayita ku malaaya nolenga yatuuka guno gwamuvumbira abajabo bannange mujambe adduka akuba enduulu omuzimu gufuuse omuzimu gwakasiru ate ejjukira yafa tayogera kigambo kyonna guguno omuzimu gutabuse ani tayadduka mukazi watu yayagala mirembe waliwo okubuuka mu flying pani n'ogwa mu kyoto waliwo okubeera nga obadde otudde wookya ne bajja bakutuuza ku maggwa kati atudde ku maggwa yagala akyuse mu mbeera ate byayongera kubijja tukyagenda maaso nagamba jjajja ow'ekyama waali ekyomugagga nagamba kw'ennaku 3 zokka embeera yo ng'ekyuse ate osasula omaze kutereera ng'olaba bitandise okutambula nagamba buli nsonga yonna oba bugagga oba kutereera mu mbeera zonna oba olina kizibu ki essimu eri 0703 21769 oba 0766 ya MTN ne ku 07524503 omufuna 07524503 omufuna ng'ebintu byantuma nga mbimuwadde kati saani bonyabonya kutuuka ku kino yeeyogeza yekka yambonyabonya mukazi we bannange olumbe lw'ekirago yambonyabonya sandituuse ku kino bannange yantuma ebintu singa kale ebireka kubanga munne yagundi yaŋŋamba naki ne ŋŋamba kankikole nga njagala obulamu bukyuke obulamu busobola okukyuka naye muntu ki gwe yeekakasa era gogandi agenda kyusa obulamu kale banene enje yandinyamye naye neeganye mazima ddala kati ngenda kukola ntya natta omuntu ogwo guba gwa naggomola singa bakutegeera ogenda kunyonyola otya poliisi mwewala ebintu ebirimu okusaddaaka mbagamba jjajja ow'ekyama negamba takola saddaaka talina kyasaba akugamba bugambi byakola n'oteerera ne muddandika ojjunga muddalya kumba ogenda funa ebizibu nagamba esimu eri 0703 27672 nagamba osasula omaze kutereera ng'olabyeko ensonga nga ziteredde ne 0752 450368 nagamba emutini eri 0766 01946 funa jjajja ow'ekyama ky'omugagga akoleko ate kiki bwegwako bannange kigoze ate buzibu kikiki bannange nkuwulire ndi bubi kiki nekigozi waali sawa yonna tateredde bannange gwe mwana simanyi okimanyi nti n'omuzimu gwa Kasiru gunfata simanyi nakimanyi oba biki oba muzimu ndaba omwana oli yali Kasiru ku kyalo yangoba oyo nakyo wakola n'omuta bannange tuwedde wabeeranga omuzimu bannange Jowero munnange yoyo Jowero wamuta munnange gundi muganda wa wabireeta kigozi okuyingira mu nyumba nge nobbamu ensawo nojjamu akabeera omwali ebitundu bye ebyekyama nali manyini mulimu sente ngaokweka sente zaye kumbe nali manyini wakwekamu amaka g'omuvubuka bintu ki mwalimu ebintu byange kwali bintu ki byowooza kino owooza kiri kumbe teyamanya nti mwalimu ezaffe nono zeyali yasala ku mulambo gwa Kasiru kigozi kigozi naye neetaasa
nali neetaasa mune nange bulamu kubeera nga ntereera nga njagala mubutwala wa musawo nga maze omutta nkoleko ntereere. Olwolira omusawo alimu kusaddaaka dduka bintu bizibu. Twagala tubeere bulungi naffe tulinnye ku nnyonyi. Maama abantu balinnya amanyonyi wano nga ffe tuli wano twasiraanira wano naffe nga twagala tutwale ku ssente enzungu. Nojjamu akasawo kange kati akabeera bakasuula simanyi gye bakasula onetedde ebizibu. Simanyi nakumanya. Nanga mbonyaabonya Kasiru ate omuzimu gwa Kasiru ogutayogera gubanga gwa mwana muto kuba abaana bato abatayogera abatali ku musango. Wanaleero wabanga ngoba. Kaakati kubanga natwala akasawo ko. Jowero bw'aba nga Jowero wanaleera ngoba kubanga tatwala akasawo ko. Sente zange zimpe zembadde nkubanja nze ndekulira ekyalo sigenda kufana muzimu. Gwe omuzimu ogumanyi ne bwogenda mu Amerika nga gwakufa se gukulumbayo. Era bw'obakubuuza ekigambo ekikwatagana ku kigozi ssaawa yonna tondabangako sikulabangako sikumanyi tonneefasandesane guguno omuzimu baba kitayogera ate gufata mu ngeri ndala guguno guvudde mu muti gufata buli sayidi ekyagenda maaso baasi kati engeri gye kiri nti omwana yali amaze ebbanga abuze babiyingiza mu poliisi Detective Brian Kyogobe. Detective Brian Kyogobe mva ku poliisi y'e Kajansi. Banne amaze nolabika bane detective omwana wange mwamulabye. Oye nitwe tumanyi mulina ku mawulire kati ate nabadde omusango bane yokunoonya omwana kati namwe muze okumbuuza bannange. Nalipootingidde poliisi kati ne poliisi ebuuza nze banne omuntu yenga yajula poliisi zaawa ne zitalina makulu. Omwana wange yabuze wulya bambuuza mbw ate namulabye nga ate natandeko poliisi mumunoonye kati oli detective nabakigwe. Egenda maaso. Mwatukako mikwano gye twagendayo tubuuza abaana be yasomanga nabo. Bakalagala bonna nga tebakyamumanyi tebakyamulaba. Amanya ge ye Jowero Kibuuka. Aba simanyi. Poliisi naye erina ebigisukkako. Lwakuba ebiseera ebimu yeegeziwaza ne kugattirawo nga bakuwa emmintu obujja. Twamunoonya ogenda eriyo nentuuka mpaka Jandira. Mwakomawo ddi ku Lwakutaano nga tebali ne wamu baali bamulabye yabula. Detective ageza okunoonyereza simanyi gye bigenda kugwera ani gwe mwamulekeranga twagala twogereko naye. Ekyagenda maaso n'agamba za abaana abafa baano ba Uganda nate bidi Uganda bobu ku ntiko. Nga bamuleeta omuwala mwana muwala Naaki beera wano. Nyabo twagala kubuuza bibuuzo byaffe. Nze Detective Brian Kyogobe. Njagala kubaako bye nkubuuza. Amannya go gwani? Nze bampita Naki gundi. Tomanyira linnya lyo. Yenze Angel. Simanja. Wasemba mulabawo mububuka simanyi ze bannange gyali simuddangamu kumulaba. Simanyi ate omuntu eyeegaana nga yeegaana asansa bagaba bakutegedde dda nti olimba poliisi ngezi. Nange nagenda okomawo. Nange nali ngenze kugula mafuta ku dduuka ewa Jamada nagenda okudda. Tekaasama omwana ye kamanyi gyali. Mukyala Kabina yatabusidde wano mukyala Kabina bannange. Njagala ombulire nga sinnanyiiga. Okole statement. Njagala tukutwale ku poliisi okole statement ate bwekulema n'oyogera ebitaliyo tugenda kuteeka eruzira owebakayo ebbanga lyonna ngo liruzira obonaabona. Muntu naakujja ogenda ekitali akati amakomera gyagawulire. Mpa empingu zange. Kayagala kuzaaga kamwambaza empingu mpa empingu ayita amagulu nsigalawo. Sigalawo tunyonyola abadde agala kutema. Abadde acoma. Simanyi bannange gyali. Kale kanyinyonyola. Aha. Ki? Yogera ekituufu yogera. Yaliyo ekaba. Omwana wange ekaba gyali omusulu gw'oleka mwamutta. Mukyala Kabina bannange. Ayagala kutabukira mwana muwala Angel. Yogera buli kimu totumalira budde. Waliwo gwe mmanyi yagenda maaso n'omutwala mukwano gwange. Ali eri. Ogambye wa? Mukazi wattu agezaako byogera naye nga tebyogerekeka. Tebyogereka maama atabusawo oluwoowola. Tikyagenda masiriba nga bukyo nga nze nkwereza. Kaka nasobole nno okubuulira bannange. Kana jangu otwale wali omwana wange. Nze ntwala omwana wange gyali. Abamukwata bagende wa mukwano gwe gwabagamba nagambye Naalongo mumala nsonga talina nsonga gyakwatako oba bufumbo.
oba olina omwagala akulumya omutwe omutaddemu sente akanya kulya zizo tolabanga wakojoye ebintu bino kwega bizibu nagamba Nalongo mu Malansonga ku bintu ebyo ensonga ezo azitegeera kuzza ku mulimu bizinesi terina bakasitoma nagamba Nalongo mu Malansonga esimu eri 0746 922 mufune bulambalamba oba 0751530561 ziddamu 0751530561 kati okudda eri Kigozi saawa yonna yalowooza bw'anabba gomesi ya maama Naamu n'agyesiba n'akwata n'akasawo omuzimu gujja kulowooza ndi si yeye yeefudde bw'agenda Masaka bye n'akasawo ka maama Naamu abbye gomesi agyambadde bw'asobola owona omuzimu gumuli bubi guguno weguli yagulaba ne yeebuzaabuza alowooza gujja muyitako yeefule yeekuba make-up kumbe gumuli kwa Kiba Kigozi mugezigezi saawa yonna si mwangu n'omudomo yagusiize gonna gulinga nsalika ayagala atoloka omuzimu nagamba za abaana abafa abawano ba Uganda nate build Uganda bubu ku ntiko ne guyitawo nagwo omugezi gwefulanga ogutabiriiko leero nguwonye bwagira amabeere ng'alina amabeere kumba akakulumbala akaalipa kalina ekyagenda maaso firimu eno muntu awonye bannaye gumaze ne gubuzaabuzibwa ane omuntu aguwonyawo kanteme ngende Masaka wajjajja sigenda kudda ku kibuga kana kuduka kulira ddala maama Naamu ye bali kunjazika gomesi obadde olowooza weefula omugezi ononsobola nteeka okubeera nga ano nuvaawo ng'obudde bukyali kenguwonye nga gutegedde nyambadde gomesi gunoonya musajja budde gumulumbye waatera okupangisa ku mizigo wano White House emabega kati oba ntemerewa bwengenda ekatalemwa giyinza okuwunyirayo bwenzira empumudde mitawaana kati omugezi aleega Masaka kampite nampigi leero ayagala kutema Kigozi saawa yonna yakubye gomesi neyesiba ekitambala kya maama Naamu guguna emabega tannagulaba bannange gwamutegedde tannalaba abadde amanya akuwonya ogenda olengera akwata gomesi nga gumusikula emabega yadduka emisinde mu gomesi gw'omulaba nga jjajja ssanyu kumbe wa omuzimu gutabuse gugo muje bannange muje omuzimu gugwo baasi oyo yamutta bannange muje yawunga omuzimu gwambuza emirembe bannaye muje munyambe omuzimu gunemeddemu yona yatwala Jowero n'amutwala n'amutta bannange namutta bannange neetaasa wulira omusiru poliisi bagigamba ebyo olaba batalina musango gwe wakoze ne bakutwala natowa viato jamu esaati musipikuuko obamanyi maama aba atabuka mukyala kabina omwanange bannange omwana aluma ne waba Kasiru omwana aluma ne waba Kyozoole ne wabeera Zolo omwana aluma ate abakazi abaluma myezi 9 abamu babajjayo ku biso ng'ozanyisa omwana naffe abasajja abaana batuluma twetika omwana lubeerera naye omukazi yeetikka myezi 9 ffe abasajja twetikka abaana myezi kwega bbanga lyonna abaana ne bakumenya abaana basumbuwa ye yakireeta yalusibako ekikwa nga tetusobola tambula genda bweru kaakati ono yabyatula omukazi ono bwe yakireeta mukyala kabina obulogo obumujjudde yasibako abaana ekikwa nga tayagala bagende ebweru wuliriza tunuulira alumbe wa jjajja twali tuzadde omwana omu naye omwana wange wulira yaawo tategeerekeka bulungi omukazi yennyini yannyonnyola sasobola kufuna kyansi ozaala mwana mulala naye nga bwe kyali omusajja wange n'agenda n'ayenda ebweru yazaala ekyana nga kikasiru n'atafuna kyansi kuzaala mwana walala nenkakuza kati bayi n'azaala akaana kano ka enje ebbali n'akaleeta nga kabiri n'akakuza kibiki kati akaana ne kakyuka kati akaana we kakula ne kakyuka akoogera bingi nnyo obuzibu bwensinzo kati obuzibu bwasinza ossanga omwana oyo omwana yamulaba nga alina emikisa obadde okimanyi nti abaana basobola omusiraanya nga abadde alina emikisa gye nga yazaalibwa agiyina oli n'agimubbako oba n'agikyamya nga n'amuteekako ekikwa nga talina kyayinza kola kiyitamu ono omukyala kye yakola kuba yali yazaala omwana Zolo ate nga olubuto lwayi lukyaganya ofuna omwana owokubiri kakati jjajja olumbe terunnagwa kati omusajja olwafa bbaawe kitegeeza ono gwalina si ye taata azaalira ddala ni Enjo kitegeeza ate yamala n'afumbirwa muganda wa taata wa Enjo kuba taata Enjo yafa genda bweru naye ng'amulekedde akaana ke yazaala ebbali kanaava mu ggwanga ne kagenda ebweru wulira kajja
kufuna amagezi. Yannyonnyola jjajja nga tayagala kagende bweru n'akateekako ekikwambwe kana agende bweru kajja funa amagezi kabiri k'amaanyi. Ebawamba ebintu by'omusajja byonna. Era mbu wanaafuna amagezi ajja kuleeta ab'ekikaba wambe ebintu by'omusajja eby'obugaga taata byali yalika. Kyekyalogesa omwana n'amuteekako ekikwa byonna agezaako binnyonnyola yagenda ku musawo ku mulubaale jjajja yali abiri mu muti gwa muyembe nga mwatemeza. Akabuusabuusa n'akawa amagezi era yagamba kalina mukwano gwako bamuyita Anita akabuusabuusa n'akawa amagezi jjajja mbadde njagala bonna mbateekeko ekikwa nga tebagenda genda Bulaaya. Njagala basiraanire wano nga tebagenda genda bweru jjajja bateekeko ekikwa. Kyekyamuleeta mu ssabo mukyala Kabina Mulogo. Ate omukazi omulogo omulabira ku mudomo kale guba gwansalika naye nga okulaba nga mutuufu gwo mulala Spoti mulimu mpapula zaako. Kaakadi yakwata empapula z'omwana transport ne passport byonna n'abireeta. Temulimu nnyo kintu. N'empapula endala temuli kyamaanyi kirala kiri awo jjajja. Kaakati kwata ebintu ebyo obitwale ku malaalo mulongo. Kati bamugamba akwate ebintu bino abitwale ku malaalo g'omulongo. Mwenda. Alaamiriza emirundi 9 omwana ono obutava mu ggwanga obutakola kintu kyonna ne kiyitamu. Ebintu bino bya ddala gyebiri. Omuntu mukulu kasita abeera mulongo. Kale jjajja kwegamba kasita abeera mulongo amalaalo gonna embanga asanze. Kale jjajja ajja kulaamiriza emirundi 9. Ng'alaamiriza omwana okusiraana kwonna olaba mwana kusiraana n'abeera ng'afuuse ekiwemeneku. Era omukazi ono jjajja yamukakasa n'amugaa akakase nti wabeera wamulaba. Yajja ku malaalo g'omulongo Nakato eyali yazingama n'afa. N'alaamiriza okusiba omwana oli obutakubaako kyalina kyonna kyakola kulaakulana. Bino emuwasa abakazi abookubiri abakazi bazibu nagamba osobola okuva mu kalayi n'ogwa mu kyoto. Yalaamiriza n'asiba omwana ono n'addira ebipapula binaabisuuza ku malaalo okulaba nga tabaako kyaddamu kukola. Nagamba z'abaana abafa bano ba Uganda na Tribune Uganda bubu ku ntiko. Era nga ebipapula yabirikaawo. Oyo yakireeta yatusiraanye kitegeeza senga bye yalagula byali bituufu byali bijja kukola. Naye ensobi kuleka mali gye yabatuma embwa n'egirya. Maama kono kirabika kinsuseeko tugende ku station. Let's go to the station. Kubanga nange zino zinsuseeko afande let's go. Tugenda bimalira Kajansi ku poliisi. Giweereza abasirikale b'Ekajansi awo ku poliisi babeerako bulambalamba batega mu TV. Bale kubeera nga mwekkaanye Kajansi awo wonna wonna. Lirenze agamba atya Rwagamaniya Kajansi agamba atya Chairman Faizo bagamba batya mwennaawo. Kati basobola bagende babimalire ku poliisi. Kati bajja genda maaso na kubeera nga bamalako nakyo basazeewo bagende ku poliisi. Netumirako Hajinga bye Nakawuka atuguza kacacwawa atuguza ebirungo byonna eby'enkuko. Hajinga byabeera ku Hajinga biwa mutawane Nakawuka kulwe Kampala ng'ove Nakawuka odda Kampala. Bale kubeera nga mulaba era twabaleka beeyongeddeyo bagende bajja bigonjolera ku poliisi. Naye nereka nga bweti werekedde entandiko ey'enkomerero nate era nga vijja siri batandiko nze badde nkuweereza.